Izanyo wano ku Celeb Jazz gabuli jo amanya ndowoozi nze King Smith. Happy New Year, happy New Year my people. Mugamba mutya kasubire muli mali dadi sana nga bulijjo tuba tusako olugamba mawulire ne kalebule bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda era nga twabagamba nti mwaka mpya ne still nkyali ne mwana mulenzi nannyini bisaata amanyiddwa nga Sir Lawrence abeera wano okola nabatusako amawulire ag'ettabu oba wakubanga atusako nnyo olugambo mu seasons ez'enjawulo naye ng'omwaka 2020 tugenda kuba tukikwasaganya mu ngeri ya tabu nnyo, ngeri ya massive, ngeri ya kubanga tukikuba left right ne center. Naye ng'onaku leero tugatandikawo kuwona egguli erya mwana mulenzi amanyiddwa nga Butcherman the ghetto president, omulonde omubikire omusikire okitegedde nnyo kuba yali vice wa Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi. So kiro Honorable Kyagulanyi yasalawo n'ava mu bintu byate bya ghetto n'agenda mu bintu bino ebya politics okitegedde n'abeera nga yesimbawo ng'omukulembeze, then awo ate mwana mulenzi Butcherman n'abeera nga abukwatamu era n'abeera nga abonyabonya abantu bannyo n'akuba Kabaya empimu bijjukira olutalo lwaliwo between Butcherman ne Kabaya ne wavaayo omusajja gwe bateeka ku ntandalo Lawrence bamuyitaani Rocky Giant gwe bateeka ku ntandalo lwakuzole ya president ng'agenda yita president kwegamba amawulire gaali mangi nnyo mwagategeera. So olunaku lw'eggulo omukulu ono yavuddeyo oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyadde kiyitingana ku social media ez'enjawulo, that is Twitter, Facebook ne weewa Lawrence ekyadde ne LinkedIn nga kiraga muno Bobi Wine ali fully funded by abantu abayita ba Batman oba ba Chichman oba abantu abayita ate side zeeri ku kyettaka. So mwana mulenzi Butcherman n'avayo n'akola press conference oluvannyuma lw'okuvayo n'asinkana omukulembeze w'eggwanga. Press conference eno gye yakoze white balance omulabye press conference yakoze munnange yabadde yakubanga asindikira Bobi Wine obubaka obukambwe obukuba muno nga mugamba nze sigenda kukkiriza kuwagira oba gwe mu Rastaman okitegedde ghetto youth ghetto president yali ghetto president okubanga owagira ebintu bino ebyebisiyaga. Era ono munnange yakuŋŋaanyiza ba ghetto youth bangi nnyo okwabadde okuva bye twayita amagye okuva ekawempe, amagye okuva mu barakisi ye Bwayise, amagye okuva mu barakisi ye Namugongo, amagye okuva mu barakisi y'okuleirwe kwegamba no n'abaleta n'agamba we have to keep nakyo omusajja yabaati mukama yatonda omusajja ja created the man and woman them okitegedde. So tulina kubanga tuli musajja na mukazi, si musajja ku musajja oba mukazi ku mukazi. So Lawrence yabaddeyo era yatusizaako press conference eno gye njagala mbere nga kutuusaako nnyo naye yagambye Bobi Wine akolagana n'abantu ng'okuli Buji Banton ate nga muno bano basajja bawagira nnyo ebintu by'ebiki by'ebisasiro. N'agamba n'olw'ensonga eyo mbuno yakubidde akitemulanga gavumenti ya Jamaica eveeyo ebirenge ekola kinga ekubiriza omuntu ono okitegedde omuntu ono amanyiddwa nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ng'akola kinga ava ku bintu bino obanga ng'ate asigala ku mulamwa. So kano batuseko Butcherman mu bigambo byekwasagala kubanga mbyeyogerera then wetukomo tugenda maaso namuli amala manji my name is One the King himself. Ngenda kuba kuleetera story y'abo abantu ababadde mu State House entalo zigenda mu maaso kaye baamulese ne kansoka tugenda Butcherman tumaye tukomewo. Ina wabenzi omuloko omukulu akulembedde enkuyanja y'abantu mu kkubo ery'okuzikirira. Yezeberi omumbowa w'eggulu akolanga omusirikale w'oku mulyango gwa kkomera, omukuumirwa oyo yenna eyeetantala okwegulumiza mu ngeri ey'okuvvoola omutonzi. Mwoyo wa kikolimo kya nnyiike ey'olubeerera, enkula ezimbulukuka okuzaala ebikolwa by'omuntu ebimuleetera okugwa mu nsobi, obwavu, ekizikiza, okulemererwa, amalala, ebbuba, fitina, obukyayi, busungu, bubbi, bulyake, entiisa ey'enkomerero embi eyateekebwa wansi w'ekisikirize ky'eggulu okuziyiza obutali butuukirivu bwonna okuwaguza okusemberera omutonzi. Nga bwe kyali ku lunaku olw'amazaalibwa g'omulokozi ag'omwaka gwa 1900 Yesu Kristo bwe yajja okuswaza omulabe Sitaani, bw'atyo omwanga bwe yajja okwegaana endagaano zonna ez'omukago gw'ebikolwa bya Sitaani bwe yawangulira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu okuyita ku mulyango okuyingira eggulu, okuddayo mu butonzi gye yava, okujja okwaŋŋanga omulabe w'obutonde bw'abajulizi b'e Namugongo.
Yezeberi okununula abawambe bonna abateekeddwa okufuluma ekibuga ekirene Babylon okuyingira ekibuga ekijja Yerusalemu okwetaba ku mbaga y'omugole. N'olwekyo nga bwe kiri ekirungi ennyo okumanya amazima mu buli nsonga y'obutuukirivu, bwe kityo bwe kiri ekibi ennyo okusingisibwa omusango ogusalirwa oyo yenna eyeegulumiza mu maaso ga Kabaka Mwanga. Saddaaka ya Katonda entukuvu eyaweebwayo okununula omwana w'omuntu eyawuguka n'awaba okuva mu kkubo ery'obutonzi ettuufu okugenda mu kubula paka okwesanga mu bwetaavu bw'okukyuka okudda obujja mu kkubo erya Mwanga erituusa lyokka mu buwanguzi mu lutalo olw'okubaguza omutego ogw'ekigango kya Yezeberi okuvvuunuka obusibe bwa Babylon. Nze amannya gange Rasta Sebamamba, ndi musajja wa Kabaka, muzzukulu wa Mwanga, muganda wa Itongwa, omutabaazi ow'empeera ya Emperor Haile Selassie Ajja jjajja mutwe mutonzi ow'engule nnyingi ku mutwe, asooka waggulu okuva ku mutwe gwa Kabaka Daniel Mwanga ow'engule nnyingi ku mutwe, asinga okujjayo ekifaananyi ky'eggulu okulabika obulungi ng'akulembedde abalala ffenna mu maaso g'omutonzi ow'akabonero ak'omubala ogw'obusaale obwolekera obulamu obutaggwaawo. Let Ijah rise up and enemy get scattered. Nsanyuse nnyo okubanga mwenna musobodde okujja abaana ba ghetto nakyo ekigenda mu ggwanga essaawa zino. Press conference eno bagiyita Uganda is not for sale. Eggwanga lyaffe teritundibwa. Bwe tudda mu nnono n'obuwangwa, eggwanga kitegeeza eggwangaliro. Eggwanga kitegeeza eggwangaliro. Eggwangaliro lyo ly'eggwanga lyo, teriringa ddiini nti ogenda zuuka ku makya ofuuke omusiraamu ofuuke omukatuliki, oba teziringa bino bya politics nti enkya osobola okwambala t-shirt eya yero oba noyambala emmyufu. Eggwangaliro lyo mw'owangalira. Abadde omusoga tasobola kukeera ku makya n'afuuka n'abeera Munyankole. Omuganda tasobola kufuuka mukyoli. Kyensonga lwaki tudde ku kyolo ky'abamweyana nga twagala kwanja ensonga ez'obujjajja, ensonga z'ennono. Omuntu yenna ali against ne nature, oyo omusiyaga, oyo tabeera mu ras. Omuntu yenna nga ali against obutonde, atayagala butonde, oyo tabeera mu rasta era tabeera mu butonde. Kubanga obutonde tugendera mu butonde, tutambulira mu ttonda bye yatonda. Abantu bangi nnyo ade beebuuza Buchaman kiki ekyamwawula ne Bobi Wine. Njagala muwulirize ghetto youth. Ghetto youth. Njagala muwulirize bulungi. Media, press, baade babuuzanga lwaki Buchaman yawuka ne Bobi Wine. This is the time to review the truth to the Rastafari and the whole nation and the whole world to hear this. No, I won't sign a gay bill. Fire! As Rastafari! Fire! As Rastafari! As Rastafari. Me, I'm a Rasta man. My family is a Rastafari. Yes, Rasta. Wali Manuelai! Selassie! Wali Manuelai! Selassie! Abamweyana butonzi Yes, Rasta. kimala mpaka Yes, Rasta. ekinyambaza olubugo kubikka bajjajjange
abafuyiwa empewo n'okwebuga n'okuntambulirako. Ndi musajja Muganda, Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka. Mu nnono zaffe tetulinaamu busiyaga. Era ensonga eyanjawula ne Bobi Wine y'ensonga y'okusayininga Gay Bill. We won't sign a Gay Bill. Rastafari! Our ancestors fought for this land. Yes, Rasta. King Mwanga fought for this land. Rasta. Haile Selassie fought for this land. Yes, Rasta. Even President Museveni has fought for this land. Yes, Rasta. Rastafari. Rasta. Jah is bigger than President Museveni. Yes, Rasta. Rastafari. Rastafari. Mugabe fought for this land. Yes, Rasta. We are going to fight. We must fight for homosexuality in Uganda. We have roots and culture. Our morals are very strong. Our ancestors are still living. Yes, Rasta. How am I going to tell Mama Africa, Mama Nyabinji, Yes, Rasta. if me, Butcherman, I sell out to be a homo supporter? No. I won't support the gay community. No, man. Yes, Rasta. LBGT is sponsoring Bobi Wine to turn Uganda into Batman business. Fire burn! Fire burn! Lightning and thunder. Listen now. Yes, I. Lightning and thunder. Yes, I. Brimstone and fire. Ban! Jajja Luseru bw'atuka Ban! y'ayinza okuzikiriza ensi eno. Fire! And ensi, this is the promised land. Yes, Rasta. This is not Sodom and Gomorrah. Yes, Rasta. Uganda Zabu. Yes, Rasta. Obuganda bulina ennono n'obuwangwa gye tusibuka. We have the spiritual power. Yeah, man. Not evil. This is a warning Yes, I am. internationally. Yeah, man. Serious warning. Listen to me now. Yes, Listen to me now. Yeah, man. General is a general. Yes, I am. Yes, I. Yes, I am. It's not a disrespect to Buju Banton. Yes, I am. But Buju Banton, you can't work with the gay community. Ban! True that. The man who has been singing for Africa. Africa loves you, Buju Banton. Yes, Yes, I Rasta. And you support gay community. And you work with the Evil LBGT. No. Buju Banton needs counseling. Yes, This is Africa. Buju Banton needs counseling. Yes, Rasta. Jamaica, you must wake up. Yes, Rasta. This is the ghetto president, Butcherman. Yes, He's Rasta. telling you, Yes, Rasta. Jamaica, the whole world, Yeah, man. you must wake up and know this. Ban! Africa have roots and culture. Yeah, man. This is Rastafari community in Uganda. The foundation. Yes, Shashamane, Uganda. Yes, Rasta. We are not going to allow a gay president in Uganda. We are going to fight. We are going to fight. We must fight. We are going to die. Buli muntu- Listen to me now. Buli muntu alina okulaba ku muzzukulu. Yes, Rasta. Kyeyagala okugamba Bobi Wine, toyagala kulaba muzzukulu wa Solomon Kampala. Yes, I am. Fire! Bw'obanga gwe wazaala, toyagala Solomon azaale. Fire! Ban evil power. President Museveni okulwa ku ntebe kisinga okulya ebisiyaga. Ban. Ebyo bye twateesa. Ban. Ebyo bye twateesa. Yes, Rasta. Tetugenda kukkiriza bisiyaga, tugenda kulwa tufiirewo. Listen to me now. Get a youth. Yes, General. Get a youth. Yes, General. Rastafari. Selassie. Listen to me now. Yes, General. Me, as a ghetto president, Yes, Rasta. I am selected to be a ghetto president. I wasn't chosen. I am selected by the Most High to be the ghetto president. I am the ghetto president, Butcherman. Yes, Rasta. We shall not allow homosexual in Uganda. Ban. Ekyo nkiddamu. Nkiddamu. Tetugenda kukkiriza
homosexuality mu Uganda ebisiyaga. Fire burn. Fire burn. Everybody say fire burn. Say fire burn. Njagala muzeemu ekigambo kimu. Njagala muwulize bulungi nnyo. Bwe mbabuuza, which president born Batman nga muddamu Museveni? Which president born Batman? Which president born Batman? Say fire burn. Njagala muwulize bulungi nnyo. Buchaman tayogerangako. The whole time I've been quiet. Yes, I am true. But as me a Rastafari, Yes, I am. and thinking about the next generation, Yes, I am. securing the future. Yes, I am. Rastafari is the future, Yes, I am. Salvation. the salvation. Yes, I am. So listen to me. Bwe kibanga basobola okuzikiriza Sodomo ne Gomora, True. there is a Jah whip is coming. Yes, I am. Yono kolona, zennyanja okujjula, Yes, Rasta. bye bizibu ebigwawo, Yes, Rasta. kubanga empewo n'ennono ne bajjajjaffe emisangwa si misanyufu ku kigenda mu maaso ekyokusayininga gebbiiru okutandika okuwandiikira abali b'ebisiyaga batuwa obuyambi kitya mu mama Africa mu Uganda mweno promised land. Fire burn. Fire burn. Fire burn. Eno message egende eri ba ghetto youth. Yes, General. Youth, Yes, General. ngenda kwogera mu Luganda njogende mu Patwa. Yes, General. All world you have to listen to me Buchaman right now. Yes, General. You hear me? Jamaica, Caribbean, Africa, Asia, Europe. This is the ghetto president, Buchaman. From Uganda, Uganda. True that, sir. You hear me? Yes, General. You hear me now? Yes, General. Anyone who is against the nature is a Batman Yes, Rasta. and is a Babylonian. Babylon is against the nature. Yes, General. Bobby Wine used to have locks, but now he have no locks. He used to be a Rasta, but him now a Rasta. Don't confuse Rastafari with the politics. Yes, very true. Please, Engule yajijjako. listen me now. Don't confuse Rastafari with the politics. Yes, I am. You hear me? Yes, I am. Listen. You have to listen to me. Yes, And General. I know you're watching me now. Yes, sir. Right or no? You're watching me now right now. Yes, General. You hear me? Yes, I am. Jamaica, you need to wake up. Yes, sir. You need to wake up, Jamaica. It's a message. Open up your eyes, open up your ears, and look to the east, where Selassie comes from. This is East Africa. Yard. This is East Africa. Mama. So Jamaica, you have to wake up. Buju Banton, Sizzla Kalanji, Cape Breton, Fireman in Jamaica. Look to the east, where the king comes from. This is East Africa, Uganda. River Nile. Come on. The promise. River Nile, this is the promised land. Yeah. When Moses get the people from Ethiopia, Egypt, he brought them to Africa, Uganda, River Nile, River Bank. Yeah, man. River bank. So Jamaica, you need to wake up. Yeah, man. Don't let them fool you. Wake up. Don't let them fool you. Wake up. No way. What is coming to Africa is homosexuality. It is Batmanism. Baba. Sodomy is coming to Africa. Fire them! And Jamaica, you're supporting Bobby Wine. Fire burn! Fire burn! We are not happy in Africa. We are not happy in Africa. We are not happy in Africa. Just know that, Rastafari community. We are not happy in Africa. Yes, Rasta. Jamaica Rastafari community, you need to wake up. Nyabingi, Bobo Shante, 12 tribe, the Bobos, you have to wake up right now. And you stand the elders in Jamaica. You need to wake up and fight, this war of Batmanism in Uganda, in Africa. Most of the youths them being sodomized.
Yes, I am. Fire. Is sponsoring them. Fireborn. Holy Manuel I. Selassie Jah Rastafari. Njagala kidda mu Luganda. Jamaica wano waka. Eno ye mama Africa, the motherland yeno. Ettaka lyammwe ery'obujjajja n'ennono tetugenda kukkiriza bisiyaga mu Africa. Temuyinza kuvaayo ne musapootinga omusiyaga nga sente azijja mu basiyaga bw'aziteeka mu baghetto youth. Ku bwavu obuli e Uganda singa ebisiyaga bijja tetugenda kuzaala. Tetugenda kuzaala. Obwavu obuli mu bavubuka singa ebisiyaga bijja. Buli omu aweddewo. This is Sodom agenda kitandika into Sodom and Gomorrah. True that. Bajjajja bonna banyiivu. Bajjajja bonna banyiivu. Baghetto youth njagala muwulize bulungi muzukuke. Ekiseera kye kino musituke n'obujjajja bwammwe n'ennono zammwe emisambwa n'emizimu ne bajjajja bonna musituke tulwanyise ebisiyaga mu Uganda. Tetwagala pulezidenti musiyaga. Tetwagala pulezidenti musiyaga. Ghetto youth. Rastafari. Rastafari. Bless up Rastafari. Give thanks and praise to Jah. Rastafari. Banaye, ghetto youth, mena baze wano. Spread the message. Spread the word. Teach one. Each one teach one. Yes, Rasta. Message ejja kutambula. Yes, Rasta. Nsanyukidde nnyo bannamawulire abali wano okuba nga musobodde okujja. Njagala message eno etambule. Yes, Rasta. King Jafaya. Yes, I am. You say Yes, I am. media them are corrupt. Them not corrupt. Yes, I am. Them not know wagwan. True. Them not corrupt. Me not blame you, media. Me not blame you. Them not corrupt. Me not blame the media houses. But them not know wagwan. Yes, I am. So we make the ghetto youth know wagwan. True that. Right Ghetto president. now. True No wagwan. True that. In this time. Ennaku sigaddeyo ntono okulonda. Mumanye mugenda okulonda. Yes. Yayemi. Yes, I am. Yayemi. Loud and clear. Yayemi. Loud and clear. Ennaku somezi nga 14 kwe kulonda. Temugeza ne muvotinga any Batman. Yeah, man. Because we have the roots in me. Yes, I am. Tulina ennono n'obuwangwa. Fireborn. 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 Tweyanziza nnyo. Yeah, no. Yayemino. Yes, I am. Ghetto youth, I listen to me now. But boy, Yes, I am. mwenna abali mu ghetto, time yeno. Njagala muwulirize bulungi nnyo. Ebintu bya tabbiri, politics, proteri na kutabbira. Bichani wagwanu byonna bye mwogera byonna. Owa bichani, oba bichani, oba ani. Tabbiri ze bagamba